Sembayo program echencha Tuesday iyo munange mwetuli iranga ne Sseguya omusama atuse so wasuzotya bulungi wasuzotya ajendi sabo kugeya sicha toko buze kubantu muje bale je mukola jonna tugenda kugeya tugenda kuno sikugeya bwobeera nga oli mulwadde okote kuba kumugeya kuba kubategeeza embeera ya mbuga emwakirabyeko naye era kyekyo Sipiika yakyaliddeko naye tugenda kugeya ku Monday Atigo president wa Bannayuganda mu America naye yazze okuziika munne environmentalist ate tourist omukulu ennyo omugenzi Maria Mutagamba kubanga Bannayuganda abali mu America ne Bannayuganda abalala bonna gye bali ba promoting eggwanga lyaffe abantu okukola ki kasita babanga beeyisiza bulungi alimanga Atigo Monday Atigo president wa UNA Uganda North American Association oyo yennyini yazze wano ng'ekimuleese kuziika Mutagamba yoyo president waabwe Bannayuganda emitwalo 10 egiri mu America awo ng'asimba omuti kubanga oli abadde wa butonde bwansi byaliko minisita wa butonde bwansi kati ate gyafidde empozi abadde ebya tourism byonna bwe bityo nenno nga n'akalulu kamuwuuba oyo Monday obululu buwuuba abantu bwekyadde ono bawuuba naye nga ne Monday yeesimbyewo kuba pulezidenti oba Bannayuganda ye mu America era akyabwagala entebe ewooma naye ng'era byakoze abikoze byo so kisanja nti kiri kya myaka 2 you can imagine two only myaka 2 kati awo oba byokola bizibu okubimala bw'oba bakuwadde ekisanja kimu kizibu okukimala okulonda kuli Miami mu ssaza le Florida 31 ogw'omunaana paka nga 3 September omukolo gugwe byebyo ku side eyo oli omulala gw'olabye abadde Aisha Nagudi oyo yaliko Miss Tourism Aisha Nagudi abadde aleese ekimuli akyo omugenzi Mutagamba oyo kubanga kati awo nga bwemanyi layini eyo yali minisita we oyo no Nagudi we twalinya Rwenzori ne tuka ku Margarita Peak n'oyo omukyala gw'olaba yakulira Elgon oyo eyo kale kwe kumanya okulinnya ebyensozi ebyo yakulira mu nsozi kakati Mbuga condition agenza akuba ku matu ayongedde kati ayogera era abantu babakkiriza okukyalayo bwe bakugana toyomba naye nga abasobodde bakola ki bagenda ne Speaker Rebecca Kadaga alitwala oyasobodde okugenda n'amukyalirako omukono bagusiba ekiplasta okugulu kugamba ajja kuba fit kitegeera bulungi mawulire simabi asimabi yoyo gwolaba yo omukyala n'abalala bakyagendayo muleke kuba nti n'abantu mubaagala balamu n'abalwadde mubaagale byebyo ali yuddawa sebo ali Nakasero hospital Nakasero kakati eno ye sitole yeetaaga n'okukwata ku bantu abamu bavunaanibwe yabadde ku La Grand La Grand ebwayiise manager wa La Grand eyo hotel gye yakubidde owagataliiko nfuufu nga kuba waki mbu wakwata ebifaananyi ebyakavuyo ke babadde bakola kyabadde idi ku idi tewabadde radio ne wizo ebyo byonna ebyo bwe bityo kakati kyewuunyisa nnyo era naye okunoonyereza kubeewo seriously police nga bulijjo mukole omulimu gwammwe naye nga manager oyo yeetaaga avunaanyizibweko naye nona kamera ya munne ebintu bwe bityo bane kamera ez'ebbeeyi manager ali awa buzibu bwavudde kuki kubanga suubira nabo obusunkansuke mbuleke kakati kyabadde bwe kiti bayise omuyimbi bamulanze Swahaba Kasumba tebamusasudde ssente ye okusinzira bwagamba Kasumba najja nebaga mumpeeze ssente zange gye nyimbe sooka ojje oyimbe tugenda kukuwa n'atuuka kati mumpe ssente ninye ku stage nedda sooka oyimbe tukusasule bwe yalinye ku stage n'ayimba oluyimba lumu n'abagamba bannayenze bano tebansasula naye yakoze ensobi yaba italinya ku stage nga simusasule anti kakati no ndowooza katusooke tukule bwe tuti katulabe kitundu ekisooka ekya sitole buli muntu yeesalirewo naawe onyonyole naye nkunnyonyole sooka tulagiga Kasumba oyo asooka
Amanya gange nze swaba kaki e promoter teyampa sente ndi wano okubagamba nze ndi musajja musiraamu asiibe ekisibe ennaku 29 nze nasiibye bwe ndabe wali erinnya lyange nyina okujjawo nenyimbira abantu bange kitegeeza weemuli wadde good life weeri naye wano waliwo abantu baswaba akasumba muwanike emikono njagala promoter aleeta sente zange wano kati teyamba yadde 10 siyinza kuva wano mwasasudde sente kulaba swaba akasumba njagala promoter mpe sente zange kati linnya waggulu promoter mpa sente zange kati siva wano kati mugamba mwe bayimbi balimba nze sirimba nze swaba akasumba ndi musiraamu era omwaka okujja ngenda kukola hijja tidde omusite mbadde sente miliyoni 4 ngenda zikolamu hijja inshallah sisobola kulimba buli muntu ali wano ng'olumirira omuntu w'eggwanga good life mwe mbalabye rediyo nkulabye abantu babalanga ne batabawa sente obadde ogamba nze Sohaba Kasumba ngumusalira ya inciting violence kati Sseguya sokoleke bwe mbanga nakkanyiza naawe ng'olina okumpa sente nakugamba Sseguya wati ompadde sente sigenda ku stage nze okukumatiza nti sijja kulinnyako sirinyako kati kiri bwe kiti Swahaba talina musango oli akugambye jangu oyimbe mukkanyiza sente zange zijja ddi ngenda zikuwenca nakulanga abantu ne bajja n'omugamba nti kati sebo mpereza sente zange naga ngenda zikuwanga otuuse wano n'otuuka natazikuwa naga nti sooka oyimbe kati gwe n'omusansinga tazza kulimba tagenda kukuwa sente n'olinnya ku stage n'omugamba nti zindeetere ne bw'oba onenya Swahaba sookoleka nti bwaki teyazimuweeredde eri bw'ogandi bw'oba ku stage kwe bawera sente lwaki teyazimuweeredde eri kati ono lwaki yataddemu abantu abaze okulaba abayingize mu kino okimanyi bulungi sookoleke okimanyi bulungi nti omuyimbi agenda okuyimba nga mawadde deposit kati sookoleke gamba kimu tuve wano sokoleke Sseguya katulabe ekitundu ekyokubiri kasooke tulabe ekitundu ekyokubiri yabadde akimalira eri ne bali kakati Sohaba Kasumba ekyo tekiriyo abantu wali batamidde obudde buti kakati katusooke tulabe ekitundu ekyokubiri tweyongere mu maaso kubanga abadde agenda muka office ne bayombera eyo so si mu bantu kubanga Kasumba ono bwe yavudde awo poliisi yazze babakubye tear gas byonna ebyabadde awo katusooke tubirabe tulabe ekiddirira ate mpozi Saja chichi.
tebambadde yadde ekikumi tebambadde yadde ekikumi naye olumekulumu ne bwebanzita bajja kuba sente zange obajja sente meka sente zaize manja miliyoni 5 bajja ziiba eno bamutwala nga good life eri eyimba kuba babadde bayimbi abakulu ono yadde nga fiira omwami oyo yakoze statement eggulo ku police n'abawaabira n'abaggulako omusango n'ogwa kuba ow'amawulire gukyagenda mu maaso kyokka point nga bw'owulidde tu debating yes ya inciting the violence era kyova laba yamalidde naye abantu n'eri abalaba nabo bwe bali because this thing is not that easy ow'okunenya bali babiri ow'ebbaala Ragran ayina embeera nti lwaki omuntu temwakkaanyiza naye ye mumukkiriza muti okugenda ku stage nga mulaba akyaginze kuba charging teyavudde ku stage yatandikidde eno ate naye yennyini okuincitinga violence bombi balina emisango abo akiyingizaamu abantu nti police okunoonyereza okukwetaaga kube very serious and mature so haba kasumba tekiriyo it wasn't professional okusinzira ku nze obadde ayimalira eno backstage awo ne mugenda ku police naye bano abantu abazze okucakala obadde ojja bayitira obuzibu ebyo byange tugulekere police bavunaanibwe bombi omusama Josephat Sseguya president waalwo bamatandika 12:05 ne tuggalawo ssaawa 3